ebize bitundibwa abakulu mu nkola etategerekeka nga muno mwe mwali omuzikiti gw'e Nakasero, William Street n'emirala, era emizikiti egy'enjawulo giri mu lusuubo. Masjid al-Dina gumu ku mizikiti egisinga okubeera emikadde mu ggwanga nga gutudde ku poloti 49 ku Rashid Kamis Road e Kampala mukadde nga gwatandikibwa al-Dina Visram, omu ku bawalabu abatandika ebyobusuubuzi wano. Guno gwanditwalibwa omusuubuzi w'omu Kampala singa abasiraamu tebamanya mutuufu alina kyapa watudde muzikiti. Twafuna engeri y'obunkenke abakulembeze ba association abaliwo batutegeeza nti baagala kulaakulanya kifo kino kati nga ako tukalaba nti kakodyo kakola ki kakutwala kifo kubanga atudde wansi yabeera nannyini. Tweralikira nti tekiba nti biringa bwe byagenda nene poloti eyinza okugenderamu. Kigambibwa nti ekibiina ki Muslim Sunni Association kyekize kikulemberamu enteekateeka z'okutunda emmaali y'obusiraamu yonna eyasooka nga ne wano basooka kutunda ettaka eryetoolodde omuzikiti nga kuno kwe kutudde Namayiba Hotel, Namayiba Bus Terminal n'ebirala. Dalinga nga ploti nga ziringa ndowooza musanvu okwetoola omuzikiti ogwo nga ziweddewo ne ssente nga zibaweddeko. Kye baakola kwe kubeera nga beewola ensimbi okuva mu kifo ekitannaba kumanyika ne basingayo ekyapa ky'omuzikiti ogw'Al-Dina. Sheikh Hassan Khan Ntala agamba nti abaagala okutunda omuzikiti beerimbise mu kkubo ly'okukulaakulanya omuzikiti oluvannyuma nagwo baguggyewo era nga enfunda nnyingi babeekubyeko okukkiriza kino kyokka ne beerema. Haji Abdu Musanje ne kubeerako Haji Abdu Kiyimba ono nga abadde chairman. Enfunda zaawerako nga batwengejinga nga batuleetera empapula awo consent tusayininge tukkirize ekifo ekyo kibeere nga bakidevelopinga naye ne tugaana. Tunoonyezza ku Haji Kiyimba, omu ku bakungu abatuula ku kakiiko ka Muslim Sunni abavunaanibwa okukulemberamu ebyakolebwa, era bino byatuzeemu. Sheikh Yahya Seviri akulembera omuzikiti gw'Al-Dina agamba nti bekikwatako baveeyo n'ennambika entuufu ku mayitire g'ekyapa awatudde omuzikiti abasiraamu bamatire. Batutadde mu ssa ery'okutuzannyira ku bwongo, batugamba kirala abalala batugamba kirala, twakyewolerako gye kiri ate bwe kiba kikomyewo nga mukijjeeyo tekidda mu mikono gya basiraamu b'Al-Dina ate kikomawo muki mikono gyaffe era abasunni ate nga twagala kukinunula kidde mikono gyaki gy'abasiraamu era bannannyini kusayira mu kifo kino kyennyini. Omu ku bakiise ku lukiiko olukulu olutwala obusiraamu mu ggwanga asabye ab'obuyinza naddala abasiraamu okuvaayo okulwanirira ekitiibwa n'ekifaananyi ky'eddiini eno ekyongera okumettebwa enziro buli lukya. Bakama baffe abanene abali mu gavumenti abasiraamu ab'amaanyi oyinza okwogera ku Haji Kigongo, baminisita Honorable Kasolo n'abalala, muveeyo kubanga okuyita omusiraamu nti gwe Haji Gundi oli minisita naye nga gy'ova eddiini enzikiriza yeefuuse ekisekererwa mu public era naawe otambula towera. Mmwe mwekka mwabasobola okugirwanako kasita munaasitula amaloboozi ne gawulirwa, oba district card oba member wa General Assembly yawagira abatunda ebyobugagga bwaffe musinziireeyo district council esobola omuwanduukulula ne muyita n'abantu bano mubaboole gye bali mubagobe. Bino we bijjidde nga Mufti Shaban Ramadhan mubajje n'olukiiko olufuzi olwa Uganda Muslim Supreme Council batwalibwa mu kooti ne batuuka n'okugezaako okumuggyamu obwesige nga bamulanga okutunda emmaali y'obusiraamu. Hassan Kasagga, BBS Telefina, ageesigika. Webale Hassan Kasagga, Lord Mayor w'ekibuga Kampala.